Rema Namakula Maziga goka bamutabukidde ku social media obuzibu buvuddewa ambikuletedde olunaku olwaleero Fullfiga omuntu bwatuuka ekkanani n'okuba Salt TV n'okuba Salt Radio nga buli lunaku nga bakeera ku bujingo kati Katonda yerosa Bwakabaka bwe batandise okwegoba omwana akeera ku makya kati nga case kanjogere open why not ate mukoze eki tali mu ggwanga yagenda yadduka abilese bwino waba presenter abazze bakuba bujingo nabwa gye bikomekeredde abilese bwino era still akuba presenter lwaki bakwata ekkubo ne bagenda ebweru w'eggwanga kale alikinga video eno ate atusobola okuba nga tweyongerayo Rema Namakula ebibye byonna angenda kuba mbikwane nga nkujukiza subscribinga agwo wenna ate naba ngo subscribing obenga otweyungako tubere family emu era nga njagala ombulire mu comment section awo wansi nga tuva ku mulamwa oba ku nsonga za Rema Namakula bamutabukidde ku social media awo alina post agiyataddewo ajengenda okubanga nkunnyonnyola mu kaseera ampaawo kaagwa okuva kati nkujukiza hajimiti anono tutambula naye mu mbeera ey'enjawulo okulaba nga tukutuusaako ebyakabi byonna yonna gy'osinzira okubanga otulaba ate lwaki nedda Rema Namakula mukyala Hamza mukyala Sebunya olunaku olwaleero bwamala okuteekayo post anga bogezaako kubanga ogiraba ku screen ani amwambalira omukyala bamuyita Doreen Kabalebe Rema Namakula ng'onono bwamala okuteekayo nagamba nti I don't allow men to touch me because I want to teach my children to respect their bodies. My actions matter and I want them to emulate me. Oyo Rema Namakula ngayita ku mutimbagano bwatu byategeezezza era nga avunulwa nti tayagala abasajja kubanga bamukwatira, that is nga ali mu public nga performinga olw'ensonga ayagala n'abaana be batambulire hamwe eyo line. Awo nno ba in-laws we bavudde ne bamugamba Rema Namakula akyogezaako kubanga oyogera ate si kyoli. Doreen Kabalebe nga ono nno modo era nga tuyinza okugamba nti akoledde companies nnyingi nnyo era nga yaliko ne Nalulungi wa Uganda bw'oba nga ozze aweegendereza ya contestinga saagala gamba mbu yawangula but of course erinnya when it comes to kubanga modo kwemoolamoola n'ebyo ebintu ebigwa mu kkowa bwe bityo Doreen Kabalebe ono ye category mwagwa essaawa zino awangalira wali side za America era bw'atyo yagenda eyo so yavuddeyo anaaba nga agamba nti Rema kasita obanga you have kids in different men nga ate wazaala tebannakuwasa there is no distance there. True character isn't judged by what we wear but rather our real behavior when no one is watching us. Agamba Rema Namakula ono kinajjukirwa yafuna habawe that is Hamza Sebunya wali omwaka gwa 2019 bw'oba ojjukidde bulungi gwe mwaka bwe bavaayo ne balaga ensi anti ddala kituufu bano beeraba mu ngeri emu oba endala. Omwezi gwalinga gwa 7 gwa 8 awo era nga emikolo gyasobola okuba nga agitambula era nga embeera bwetyo bwe yali era mu mwaka gwe gumu ogwo nga tuva ku tusinzira ku bigambo bya Doreen Kabalebe ono Kenzo yali afunye 10 years of Eddie Kenzo concert eyo mugijjukira omwaka nga gutandika we if I remember omwezi gwalinga gwa January naye nga gyali emyezi egisooka mu mwaka mu 2019 awo era Rema ya performinga era mu performance ye yagamba mwebale kujja ngo yali yebaza abantu yagamba mwebale kujja kuwagira mwami wange tata Amalu mujjukira bulungi abazze bagoberera wano ku internet so nga tusinzira ku bigambo bya Kabalebe kitegeeza mu mwaka ogwo bw'obanga ovuddeyo akitegeeza Rema bw'aba yali talina Hamza by then mogo omwaka kitegeeza yali wa Kenzo then nafuna mu mwaka gwe gumu Hamza n'abanga yasobola okubanga bagenda ne mu bakadde nga byonna mubwagezaako kubanga mubiraba. Doreen Kabalebe tunyumyemu obuzibu bwe buliwa era mu nsonga ye ajagamba mulimu eggumba nga tusinzidde ku bigambo bye ebyo byagamba nti singa omukyala oba oyina abaana mu basajja ab'enjawulo
kitegeeza nti ebikolwa byo biba tebiqualifyinga okusinziira ku Rema era okusinziira ku Doreen Kabalebe. Kale anjala tunyumizaawo gwe nange tubeere nga tutambulira ddala awo olunaku olwaleero. Ate bwe tugenda mu story endala eya Fullfiga avuddeyo anaatabukira Keys era ng'agamba nti yaleka avumye wano abantu era nga y'ensonga lwaki yagenda mu buwaŋŋanguse okusinziira ku Fullfiga nga bw'akiyita bwe waawo nga ffe bwe tuba tugobera Keys nga bw'ogezaako okuba nga olaba ebifaananyi ebyo ebya Keys mu America wali waali alabika nga yalabawo a big opportunity. That's why yalekulira omulimu gwe yali aliko ogwa Next Media ne NBS nga bw'ogezaako okuba nga ogobera. Fullfiga agamba si kirungi kubanga oleka oyisizaamu abantu eggaali oba oyisaamu abantu eggaali. Atabukidde abavuma pasita Bujingo era n'agamba nti pasita mumuvumidde ebbanga naye mujja kulaba nga mwenna ebintu byammwe tebitambula nga bwe mwali mwagala. Mulowooza pasita agenda kugwa ate nga it is vice versa. Okusinziira ku Fullfiga saagala kubanga mwogerera ebigambo bye naawe enjagala obyewulirireko ate obenga ombulira oba ayina ddala kyagamba eggwanga. Namusasula mwaka ku mwaka ne mukama ekyo katumalo kyogerako mukama nga waswazizza abantu omwaka guno nga gubadde gwa kujjulo nga musumba naye kyabadde kolo kibalekawa mukama n'abagamba mmwe bye mwogera mmwe mumanyi ono ye musajja Yesu bamwogerako batya eddoboozi agamba ono ye mwana wange neenyumirizaamu waliwo adduka n'agenda e Canada olowooza kibi bakidduka oba ekikolo bakidduka nojolonga banno nojolonga institution number oyagala kyaki yonna eveewo abantu omuli essubi lyabwe lyonna omuntu bw'atuuka e Kanani n'okuba Salt TV n'okuba Salt Radio nga buli lunaku waliwo n'abalina ama TV nga bakeera ku Bujingo kati Katonda ayoolesa Bwakabaka bwe batandise okwegoba. Omanyi lwaki? Njagala kyogeza mazima n'okufumintiriza. Omwana akeera ku makya kati nga Keys kanjogere open toyogera mannya why not ate mukoze eki tali mu ggwanga yagenda yadduka agenda maaso omuntu akeera ku makya nga Keys nga buli muntu ni muyambi amujolonze kubanga alina platform kati nga nze bwe ntudde wano nina platform ya TV ate terabibwa ndina Senkubuge buli muntu ne muvuma naye ng'enkya anti yes buli muntu amujolonga nze nalabako Keys nga ate tunamusumba mu maaso ewakatoli gwama nange namulaba nga swala nga oli azze gwe tulinda ffe nagwe balinda bw'obadde ovuma kati ensi yonna gwerinze ng'atya kati abasajja abo badduka kanti kankugambe waliwo n'abadde akola ku BBS yadduka recently kakati abantu kati kanjogere kwa presenters it's okay very sorry I'm very sorry but ngenda kuba loud and clear but presenters abali ku TV n'ama radio lwaki badduka mu ggwanga lwaki namusasula mwaka ku mwaka ne mukama ekyo katumalo kyogerako mukama nga waswazizza abantu omwaka guno nga gubadde gwa kujjulo